Senga nina kyenjagala ontangaazeemu na zino omukazi ng'ali mu nsonga ze naye agamba yafuna olubuto. Mpulira nga kinconfusing era kinemye okutegeera oba ddala kisoboka omukyala okufuna olubuto ng'ali mu nsonga. Ekibuuzo kino ngenda kiddamu kubanga neesanze nga abantu bangi ababuuza kisoboka omuntu okubeera mu nsonga ne mwegatta singa mba mu bwetaavu. Namba emu kisoboka but nze ng'omuntu nkifinding oba nkisanga nga tekiri pleasant gye ndi oba tekinyuma. Kisinziira omuntu wo. Namba bbiri kirina risks ezijjirako. Si lwakuba nti kisoboka but kirina risks ezijjirako. Olina ebizibu by'olinza okusisinkana nga ggwe omukyala. Olw'okubeera nga ggwe omukyala olinza okwencountinga ebizibu ate naawe omusajja osobola okufuna ebizibu. Ekisooka osobola okubeera exposed to infections. Ekyokubiri kituufu osobola okufuna olubuto yadde oli mu nsonga ze ez'ekikyala. Kubanga osobola okubeera nga wabadde n'amagi abiri erimu ne lyatika nga lye liri okuyiika ng'erirala liri ready. So osobola ofuna olubuto era n'otambuza ensonga zo ne ziggwayo bulungi naye ate ng'oli lubuto. Simanyi oba muntegera kyengezaako okunnyonnyola nti buli mwezi omukyala afulumya eggi limu eryatika libeerawo mu kaseera ovulation oba bonna obudde singa teribeera fertilized oba singa omusajja tajja n'akuyiwamu enkwaso ne libeera nga libeera fertilized okufuuka omwana libeera liyiika oba limenyeka n'ofulumya ogwo omusayi gwe tuyita ensonga z'ekikyala. Naye ate waliwo instances omukyala w'afulumya amagi abiri zezo instances osanga nti omukyala asobola okubeera ng'akola ki ng'afuna abalongo kubanga abalongo omukyala yalina okuba n'amagi abiri so omusajja okubeera n'enkwasa ennyingi si kye kireeta abalongo. So singa amagi gaba galiwo abiri ne mugenda mu nsonga z'okwegatta oba singa waliwo eggi eriba lisembedde nga liri mu position already era ne liri liba ligenda kubeera nga lijja kwatika obeere nga olifulumya naye limu lye lisooka. So singa mwegatta nga yakafulumya eggi limu lyokka lye lyakeegatta omukyala oyo asobola okufuna olubuto. Era ggwe omwami eyambuza ekibuuzo kino nsobola okuddamu nga nkugamba nti olubuto olwo lusobola okubeera nga lulwo tolwegaana. So lulabirire just to be sure lulabirire kuba tekina ekikujjako bw'omala okulabira after all wa enjoyinga oba wali tosobola kugumiikiriza paka kumala no enjoyinga. So lulabirire bw'omala okulabirira olubuto olwo bw'azaala just to be sure n'okubeera nga weekakasa nga ggwe omuntu kuba olina okuba nga olina ensonga zo lwaki omubuusabuusa. Bw'obanga ensonga yo ya just nti tomulaba nga mumize naye ng'ensonga yo ya just nti kubanga olaba tekisoboka kubanga afuna olubuto ng'ali mu nsonga kisoboka. Naye bw'oba olina ensonga endala ezisukka ku ekyo mulinda azaala otwala omwana ku musaayi osobola n'okuggyako omwana DNA ng'akyali mu lubuto naye it's a bit expensive and Uganda simanyi oba tukikola but we tuba tetukikola linda azaala omwana mumutwale ku musaayi okakase era otegeere nti wo oba si wo. N'ekyokubiri abakyala abeegatta nga muli mu nsonga tekyandibadde advisable although research alaga nti ate abamu kubanga omukyala bw'aba mu nsonga abamu ku bakyala si ffenna abamu ku bakyala babeera n'obwagazi nga bungi nnyo ng'awulira ayoya nnyo omusajja oba ng'awulira yandiyagadde okwegatta n'omusajja. So singa abeera mu kaseera bwe kati oluusi ne beesanga nga mulina bye mukoze kimanye nti oluusi kirinza okuviirako okulumizibwa mu ndira. Ekyokubiri olinza okufuna obulwadde obulwadde tusobola obufuna asita obeera nga weegase n'omuntu mubiri ku mubiri oba nnyama ku nnyama obulwadde bwo bubeerawo but olinza okwegatta n'omuntu ng'alina siriimu n'otafuna bulwadde okimanyi ekyo. Naye ate bwe weegatta naye ng'ali mu nsonga ze like chances ziba waggulu nnyo compared kw'oli aba yeegase naye just nga tali mu nsonga kubanga olwedde obeera kati oli in contact n'omusaayi gwe. So kirinza okuviirako okubeera nga ofuna obulwadde mangu naye tosobola okwegatta n'omuntu n'otafuna bulwadde. So ekyo nakyo olina obeera ng'okiconsideringa oba ng'okiteeka mu nkola. So okwegatta n'omuntu ng'ali mu nsonga ze si kirungi weewaawo abamu bakikola mbu kibayambako okurelivinga pain eyo gye babeera balina oba cramps ezo babeera balina. Waliwo n'abasajja abamu mbu nga bakinyumirwa nga ye abinyumirwa but I would not advise oba sirinza kugamba mwana wa buwala mbu kirungi okukikola. Then ekibuuzo nkikavarinze ndowooza nkavarinze answer bbiri ambuuzizza nti senga kyandibadde kiri okay okwegatta n'omusajja nga ndi mu nsonga zange. Omusajja woba osobola omunnyonnyola n'alinda obuteeteeka mu nnyanga
agumiikirize kitwala just ennaku 3 ku 4 oba 5 ng'oddawo. Every month asacrificing engayo ze ennaku 5. Naye bw'aba tasobola kulinda nga naawe kennyini owulira oli okay nakyo, muli good to go. But sandibadde nga ngamba nti tekiri safe. Tekiri safe at all, si kirungi. So, nenziramu n'ambuuziza oba kisoboka okubeera ng'omukyala asobola okufuna olubuto nga yeegase naawe ng'ali mu nsonga asobola 100 ku 100 asobola okulufuna. Kubanga omukyala asobola n'okufuna olubuto n'alulayirirako banaafunirako kye tuyita sporting n'alwala naye ng'ate ali lubuto. Gwe n'ogamba kisoboka kitya? Kisoboka era olinza n'okugamba si lulwo naye ng'ate lulwo. So chances weziri ensonga zino okubeera nga zibeerawo mu mbeera ng'eyo. Although si nti buli bweweegatta naye ng'ali mu nsonga asobola oddufuna, ngambye chances weziri n'enkunyonnyola asobola ddufunira mu scenario ki gy'abeera atambuliddemu. Ndowooza ekibuuzo nkizzeemu ate na subscribing obeere ng'otwegattako ya subscribing edda webale kwekumira kusenga face to face 6 gwa sharing okola kya ttendo. Alina ekibuuzo kyo kyonna any kind of a question osobola kintera mu comment section mbeera nkikuddiramu nga nfunye akadde. Ate gwe ayagala okwebuuza oba ayagala okwongera ku video ya leero oba audio ya leero ng'olina ky'oyagala okuwabulamu noga senga oyogedde bwoti naye kiri bwe kiti ne bwe bati oba senga according to my papers oba okusinziira ku research wange kirina kubeera bwe kiti ne bwe kiti. Nkwaniriza mu comment section n'obeera nga tukuyigerako at least nange ne mmanya kyekyo. Kale mbaagala nnyo bantu bange, Omukama bankuumire era banjagalire bye munjagala mubeere. Yeah.